enkya ya leero abakristaayo beeyiye ku kanisa ya St Paul's Cathedral e Kako mu kibuga Masaka okwetaba ku mukolo ogw'okutuuza mu butongole abakulembeze mu biti eby'enjawulo abalondebwa gye buvuddeko. Abakakasiddwa babadde mu mitendera egy'enjawulo omubadde ababuulizi abadinkoni ne ba Canon era nga mu bano oweekitiibwa Canon Luzinda tabuzeemu. Wasooseewo okusaba nga kukulembeddwamu Bishop w'Emukono yawummula Emeritus Elia Paulo Luzinda ng'ono yennyamidde olw'obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu ggwanga era ng'alabudde abatuuziddwa okwewaayo okukolera omutonzi. Ababbi mu bukodyo bwonna obw'oku nsi nga corruption nti awulira ng'omulimu guno taagusobole obuvunaanyizibwa buno taabutwala omukisa gukyaliwo bakano gukyaliwo bino okubivaamu naddala bw'obanga ozze kunoonya bitiibwa kubanga ebitiibwa biggwawo. Oluvannyuma nga bakulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda ow'omukaaga Right Reverend Henry Katumba Tamale bano bakubye ebirayiro ebikakasa obweyamu n'obukozi mu bifo mwe bakakasiddwa mu butongole. Oweekitiibwa Dr. Gasta Lule owulira ng'oyitiddwa era n'okkiriza okutwala obuvunaanyizibwa bwa Canon atali mwawule mu bulabirizi bwa West Buganda. Neeteeseteese okukola bwentyo nga Katonda ye mubeezi wange. Onoonyiikiranga bulijjo okuba omulongoofu mu bigambo ne mu bikolwa Katonda agulumizibwe. Nsaba Katonda onkulembere n'okutuukiriza ebyo era nnaakolanga bwentyo olw'okubeerwa kwa Katonda. Amen. Oweekitiibwa Dr. Gasta Lule kaakano nkutongozza okubeera Canon atali mwawule mu bulabirizi bwa West Buganda mu lutikko ya Paulo omutumwa omutukuvu wano e Kako mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo omutukuvu. Amiina. Mukulu Daniel Mukasa ne Lady Canon Alice Damulira mugende mukole omulimu gw'obwa Canon atali mwawule mu bulabirizi bwa West Buganda. Oweekitiibwa Canon Luzinda bw'abadde ayogerako naffe atubuulidde byatandikirako oluvannyuma lw'okukakasibwa mu butongole era ng'aliko n'obubaka bw'aweereza banne bwe bakakasiddwa olwaleero. Omulabirizi antuuzizza atuwadde obuvunaanyizibwa okutandika okuzimba ennyumba y'obulabirizi bwa West Buganda ey'omulabirizi. Kyensaba bannange ti ba Canon abaatuuzibwa mu 2022 tukole ekyo Mukama kyatusuubidde okukola nga tutwala ekkanisa ye mu maaso okubunya enjiri n'okusinga ennyo okukuuma ekitiibwa kya Katonda n'ekkanisa ye. Abakristaayo abasoba mu 400 beetabye ku mukolo guno ogugendereddwamu okutuuza abakulembeze b'ekkanisa mu biti eby'enjawulo era nga mu bano mwe mubadde ne ssenkulu w'ekitongole ky'amawulire kya Delta TV Tukole oweekitiibwa Canon Luzinda Bibega Sadati, Delta TV Amasuku.